mwatta kitange, mwatta omwana wange, mwagala bizinesi ze nemubba ssente zange, nemunkolako effujjo wentudde, nemubuloku ngaofuna passport, musse bannayuganda ekintu kikwatako munnayuganda ndi mukambwe nnyo, Museveni noonyerezaako. Kuwira bambasada abafuze wano babadde mu ttaka basatu babuuze omuye yani ku munnayuganda ndi mubi nnyo. Nziragiranga ne poliisi okujja bannayuganda nga naye sina visa. Akonjagadde kasa ebyayo. Bakwatanga bannayuganda ku poliisi nze n'ensituka ekiro nga ntambula agenda kujja bannayuganda ku poliisi naye nga sina visa nga ne passport girese waka. Obwana banko mizimu nange simanyi. Ng'ensi nekyali ya mirembe kati babuuza ebintu bya visa. Kati genze gw'ozannyirako ku munnayuganda ndi muzibu nnyo. Yensonga lwaki muna mu ttaka kizibu nnyo okusika omunnayuganda. Why? We value all Ugandans the same. We don't divide them. Yes, alright. Oli ku Yugi Update Civic Sinzido Bango otuuliriza mbalamusizaako nnyo mukulike obwakedde. Obudde bwakinyika gobe nga bulijjo embeera y'obudde yakakubakuba tulindooza mu rain season ebiseera bino. Gwali eyo simanyi naye nammwe abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Kaakati obukeeredde nga Fred Lumbuye blogger ku mikutu egya social media afuukidde paliamenti y'eggwanga Uganda akayinja mu ngatto, afuukidde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni akayinja mu ngatto era nga abasuza tebeebase. Lumbuye atuuse ne ku extent ediscussingibwako mu paliamenti ya Uganda era ne bateekako omukono ne bateeka empapula ku mmeeza ng'asaanidde okubanga adiscussingibwako ku kakiiko ka paliamenti akakiiko akakulu ak'eggwanga Uganda. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Tugenda kubanga tuyita mu nsonga zino. Kye kyaviiriddeko Lumbuye okubanga discussingibwako mu paliamenti y'eggwanga Uganda. Oli ku Yugi Update Civic Sinzido Bango otuwuliriza gwatana tuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Tegeeza mmwe abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mwenna mbatumiddeko nnyo. Mwebale kwekuumira ku Yugi Update Civic. Kakati olunaku olwaleero twagala tutunuulira ensonga ki ekyaviiriddeko paliamenti okubanga basobola okudiscussinga blogger wa internet Fred Lumbuye. Jjukira nti Fred Lumbuye batera okubeera ku live zaffe wakuba twadde twaziyimirizaamu neera twazizzeemu katugina kubanga tuziweereza entakera. Tugenda kubanga tuweereza live zaffe buli wabeera live tujja kubanga tumubaweereza. Tuzze tukulaganga era nga ajja akulaga obujulizi ng'akuwa evidence ng'akuwa ebiddako mu maaso mu paliamenti y'eggwanga Uganda omuli okujeeza ba opposition leaders okubatta okubasiba byonna Lumbuye abadde ajja akasuka kye bayita security alerts eri bannayuganda. Kakati twagala tutunuulire ensonga zino nti paliamenti okutuuka okudiscussinga ku Fred Lumbuye ate kyayongeddemu yimusa na mugradinga bamulankinze bulankinzi kubanga luli eri abadde ayogera Fred Lumbuye gwe tulike luli abadde avayo n'ayogera security alerts ze kuba kino akikoledde emyaka waginda ba 7 naye nga wajja n'ayogera abasinga baga Lumbuye twamumanyiira ebyo byayogera propaganda. Kakati abadde propaganda naye nga ate abantu bamukiririzaamu abamu nga balala badawutinga ku information gyagenda maaso n'okubawa. Kati laba ensobi ate paliamenti gye yakoze negenda ediscussinga Fred Lumbuye ku security matters ku nsonga za sovereignty ez'eggwanga Uganda. Kiba kikulaga ki nti ne gavumenti yennyini yamaze ddo kikonamu stamp n'omwayi rankinga nti alina first hand information era information gy'abadde abawa ebadde basiiwa abadde abakona ku mutima. Kitegeeza mu kwemulugunya kwabwe bye tugenda okubeera nga tulaba wano nga bagenda maaso n'okwebuuza omusajja ono ajja wa first hand information ekwatagana ku security alert z'eggwanga Uganda nga ne ba first ranking officers abateekeddwa okumanya information tebannagimanya. Kino kikutegeeza ki? Lumbuye si prophet si nabbi nti agenda maaso n'okulagula ebinaabaawo mu maaso newankubadde ajja na predicting ekintu ne kijja mu maaso ne kibeerawo. Si nabbi wabula kitegeeza nti mu security y'eggwanga Uganda okutandikira mu State House, Parliament, sectors zonna empagi eziwanirira government abalimu bakoowu
banyigirizibwa era bagenda okukola ekintu ng'ekyo okusavinga information okufeedinga Lumbuye information ate agijjawa kitegeeza bagimufeedinga bakoowu era baakoowa kiraga nti bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ennyo ate ng'oyinza okwesanga nga bategera information eno baalubatu ate abasajja ab'omunda gavumenti bebenokoddeyo badisikasinge ku nsonga eno nene weesanga nga Fred Lumbuye ate ensonga azasanguzza mu public kikulaga ki tugende nti Fred Lumbuye prophet nabbi gavumenti yandisoose okukonsideringa nga tennajjana mu parliament kweswaza kubanga kino kuno kuswala kubanga kikulaga gavumenti yaffe ne security nge batali intelligence kimala kinafuye eggwanga lyaffe ery'amawanga amalala galaga nga Uganda erina weakness ey'amaanyi ennyo nti everyone can access every information he needs from Uganda bwekityo bwe kiraga kakati kino kiba kiswaza integrity era eggwanga lyaffe liba litattanyizibwa mu kitiibwa mu security issues mu nsonga zonna nga tebanajja mu parliament ensonga zibandisoose okutunuulira Lumbuye yajjawa information ye waaki alinkingibwako information ng'eyo kiki baba mwetaaza solution kijayina kikyayinza obbakolera oba oliawo nga tewalina kyayinza bbakolera nene weesanga nga alisiivize information ng'eyo bo just kugipublishinga kugiteeka mu bannayuganda basobole okubeera nga bagimanya bo nga kibafaako ennyo kabaka ono nakakulaga nti nno bannayuganda bangi abali mu gavumenti abawangalira mu gavumenti bakuwadda system ekintu kibalimu kibanyiga ekintu kibalya ne tebalina bwekikyukizo kakati Lumbuye alinga omununuzi waabwe seviya waabwe at least information newebeera just efulumye bufulumi ne bagitegeerako bano nno balina omwoyo gw'eggwanga tugende nti bagezaako okutaakiriza eggwanga lyabwe omuntu akola ng'ekyo okujja information ey'omunda ey'obulabe n'agiteeka mu public bajoogereko oyo muntu we bamu ku mpagi abonna abantu mubatwalanga ebyokusaaga era mubasabiranga nnyo be bagenda maaso n'okulwanirira eggwanga obutatubira kubanga waliwo ebikolwa by'olyawo ebyandikoleddwa ne babitunuulira nga balaba gye bujjako mu maaso gino gye kitutwala eggwanga liyinza ossaanawo ne bagipublishinga nesobola okujja mu bannansi ekyo ne bakikomya kubanga ensonga nnyingi nnyo ezitegeerwa information buli information nti Lumbuye gyawo oluusi ebanfu nga tetuukiridde oluusi ebeera nnamu ebeera ntuufu naye olw'okuba bamaze obbagwamu ne basalawo ekyo bakireke bakitwale basobole okuba nga bapulizentinga ekifaananyi eri Lumbuye nti information gyafuna nfu era gyabawanfu naye nga mission yaabwe etaagataganyiziddwa ekibalo kyabwe kiba kifudde si ekyo kibaba baabala awo ndowooza nvuddewo kakati twagala tutunuulire ensonga zabadde zitya parliament ogenda mu maaso kudisikasinga ku musajja wangalira mu Turkey Fred Lumbuye blog omulamba activities parliament neetuula ne mudisикасingako ku security ku state security debit ekyo nno si kyangu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kakati njagala tubeere nga tutunuulira ensonga zino ngenda kuwa akatambi ng'ebyo yabadde mu parliament nabo osobola okubeera ng'oba otabuliro nga bagenda maaso n'okudisikasinga ku Fred Lumbuye olabe ekitiibwa ky'eggwanga Uganda we kitattanyizibwa nti Uganda tetuli intelligence n'akamu era njagala okulaga nti parliament olwedde yamaze okuwoneramu n'okupraisinga Fred Lumbuye nga walina first hand information kitegeeza ki nti information wenajja Fred Kuraije wanajja nawa information okuva mu magye n'omwogezi wa police najja nawa information bana Uganda bajja biwuliza nti bajja biwa attention enkya bajja kulinda Fred Lumbuye ku Yogi update CV asobole okubeera nga bawa information bo gye beetaaga oba okirabye ekyo kakitegeeza Lumbuye yalina first hand information yalina information entuufu bana Uganda gye beetaaga okuwulira ke kabonero ke kalaga nagambye doli ku Yugi update civic sinzido bango otuuliriza tugenda maaso n'okubeera nga tuwayawayamu tutunuulira ensonga zino twagala tuzitemeeteme tukulage kiki ekituufu kyekikyamu wa gavumenti we yasuulidde obuyinja
na biki byesaanidde okubanga yeegendereza. Kakati nno Bukedya County Member of Parliament Honorable Ogwere yachalenjinze Uganda Security Agency okuinvestinga engeri bloga ali mu exile gyamanaginga okwayalingamu okufunamu sensitive information, sensitive first hand government information nga ba high ranking internal officers tebannagifuna era nga yabuuza kijja kitya gavumenti mulina okunnyonnyola kijja kitya ye ng'agamba gavumenti esaanidde okubanga ettotola akana n'akataano. Bloga ali mu exile afuna atya first hand information nga ffe ba high ranking officers tetunnagifuna tinnatutuukako ate ne tulaba mu maaso nga byapeninze byayogera. Kino nno kyabatwalire kitegeeza kimaze emyaka n'emyaka nga kibabobbya omutwe paka ebaatuuse okukidisikaasingako bakiteeseeko bambanye ensonga lwaki kino kibeerawo. How comes kino kijja kitya? Oli ku Yugi Update Civic Sinzido bango otuwuliriza gw'atanatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno lawmakers bagenze maaso n'okuexpressinga concerned eri Fred Lumbuye ku nsonga zonna ezirelatinga ku State House eziconcerninga ku government departments operation ezexposingibwa ez'eggwanga Uganda mu networks zonna omusajja ono ng'asobola okubeera ng'azirinkinga ku bannayuganda amanyi atya? Kakati ate bino webigenda maaso n'okukolebwa weesanga ng'ekibiina ky'opposition particularly bamembers ab'ekibiina kya National Unity Platform bagenda maaso n'okumonitoringa situation nga basinziira ku broadcasting gye bajje eri Lumbuye nga bagenda maaso n'okugoberera detentions eri ba political prisoners ne actions ezitakingibwa military figure nga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ebiba bigenda okubaawo ebinaabaawo n'abibawa ne babeera alaati ku nsonga zino. Kakati gwe atamanyi Fred Lumbuye gwenjogerako. Fred Lumbuye Munnayuganda era nga political activists era nga agenda maaso n'okukomentinga n'okuoperatingira mu ggwanga erya Turkey era nga akomandinga large online followers ku social media ng'ayita ku Lumbuye social media Lumbuye Fred YouTube channel ewe gyagenda maaso ng'agenda okuruutinga sensitive information ku anti-government intelligence n'adiscussinga ku disappearance ku force disappearance is opposition figure saako n'ab'omukago ku opposition abawagizi. Kakati nga tutunuulira ebigenda mu maaso Fred Lumbuye abasinga baziboogera ebintu bingi nnyo. Fred Lumbuye yakwatiddwa. Fred Lumbuye okuva mu mwaka ogwa 2024 tujjukire bulungi nnyo nga tekiva ku mimwa gy'Abannayuganda. Fred Lumbuye yakwatiddwa agenda kukwatibwa. Kakati nno waliwo olugambo mu mwaka gwali gwa 2024 uliza bulungi gwe Munnayuganda nga bigenda mu maaso n'okutambula mu b'obuyinza mu Turkey nti ab'obuyinza mu Turkey bali bamaze okukwata Fred Lumbuye era ng'asibiddwa era ne kivaayo ne kiwanuuzibwa nti yamaze okubanga mu luvannyuma lw'okukwatibwa asazeewo akwitinge mu byobufuzi tagenda kuddamu criticizinga mu byabufuzi by'eggwanga Uganda. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo okutambulira ku social media n'okulinkinga ennyo Fred Lumbuye yalirizinga video ng'akiralifayinga ng'agamba abali ye ali safe tannakwatibwako era akyatemya bukofu akyamuga era ng'ayita ku Lumbuye Broadcasting Services ng'agamba nti Lumbuye Broadcasting Services yali emaze okubeera ng'erinkingibwamu ng'eri compromised nga takyasobola kuddamu kuweereza yensonga lwaki abadde abuliridde era n'agamba abagoberezi be babeere bulindaala nti ye ali live and kicking talinaako wadde kamogo. N'ejjojjo ly'abalamu tulaba nga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okukwatika n'eggwanga erya Turkey ng'abagamba nti Turkey bweba nga tesobola tuwa
Fred Lumbuye tugenda kusazaamu enkolagana yaffe nabo olwo diplomatic ties. Era kyekimu Parliament yadde discussingako nti Turkey tesobola kuba Fred Lumbuye kubanga omusajja ng'abakuba nnyo abakubira ddala ku mutima. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati nno information eno ekoseetya eggwanga Uganda. Ngonga government sijja gamba ggwanga Uganda kubanga eggwanga Uganda lyo liganyulwamu. Government ligikosa litya. Government ng'ekyagenda n'ebikolwa byayo eby'okujeeza n'okutuntuza n'okubuzaawo n'okutta okuba opposition bannamawulire. Information eno negenda mu maaso n'okubanga erinkingibwa eri Lumbuye nagenda mu maaso n'okuvoicinga information eno. Kitegeeza nti government ebeera mu kattu. Kakati discussion zalabiddwako mu Parliament. Bagende maaso n'okudiscussinga state security alert ku general political climate eri mu kibuga Kampala. Olw'ensonga nti nno omusajja tabali bulungi. Omusajja agenda maaso n'okubansanguza. Omusajja agenda maaso n'okubafuukira akayinja mu ngatto naye nga ye kyabaagaza kutereezaamu. Era ye kyagenda maaso n'okusinziirako nti eggwanga lyaffe lyawambibwa. Buli kadde ab'ebyokwerinda beefudde baana baliwo beenyigidde mu byobufuzi bawambye abantu bakuba abantu battibwa. Bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okusingira ddala Fred Lumbuye bagenda maaso n'okulwanirira. Era Fred Lumbuye akugamba nti ye wekituuka ku Munnayuganda kumulwanirira awo biralamukko. Era ku information gye tulina Fred Lumbuye ng'agamba gavumenti yamuttira famire ye yonna. So obusungu bw'alina ku gavumenti bw'amaanyi. So kitegeeza nti gavumenti esigadde ng'erina okuba nga yeetereeza. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza ngenda kuwa ku byabadde mu Parliament nabyo biwulire. Saagala kubanga nkulyaza amaanya wabula oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko tegeeza mu abali Katoman, Dubai, Saudi Arabia. Wabula gwagala otweyungako kuona mukade abasharinga nammwe mbeebaza nnyo. Mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola. Nammwe bajja mu comment section ne muteekayo ensonga zammwe nammwe mbeebaza ak'ensuso. Njagala tugende mu katambi kano sooke mbalage byabadde mu Parliament ng'egenda maaso n'okuba ng'etuula olwa Fred Lumbuye ng'agenda maaso n'okubeera nga abakalakata nga bafuukidde akayinja mu ngatto. Olaba batuuka omudiscussingako kati buli Munnayuganda agenda kuba ng'anoonya information ya Fred Lumbuye kubanga ejja kubeera ng'ekakasibwa nti yalina first hand information gavumenti gye bakweka oba aboogezi ba gavumenti gye babakweka. Wuliriza. Okwere David Bicham. I represent the people of Bukedia constituency. I have two questions to the Minister of Fisheries. The first is about our sovereignty, Uganda as a country that we have. And of course, sovereignty it cuts across to all nations. But we are having something which has been trending for the last 5 years, where we have our own Ugandans who happen to go outside Uganda and then they begin damaging the image of our own country. And sometimes you get that these are people who are privileged to intelligence information and they begin exposing it out on social media. I think about 2 years ago or 3, we had an issue concerning about Lumbuye, a gentleman called Lumbuye in Turkey, who had all the information of security, intelligence information, sometimes information about State House, and whatever he was speaking, it was very accurate. And my question, therefore, not even that person alone, there are also others in UK, there are also others in other countries. I mean, what are we doing as a ministry to allow our own Ugandans to go out and begin revealing out our own confidential information? And who in security or in intelligence is revealing such confidential information
to damage our own sovereignty and integrity. Second question. When I was coming in, I got you when you were doing a presentation in regard to the Ugandans who have committed some crimes, and some of them are even in prisons and all that. My question is, how many Ugandans do we have who are out there and they are in detentions? And what kind of offenses are they serving? And how many can be helped? And have we thought assistance of the Ugandan government to see that such kind of Ugandans can be helped? Because it does not stop that the moment I leave Uganda, my identity as a Ugandan stops at the time when I exit the country. Because I've seen sometimes circumstances where a burden is shifted to the government, someone dies outside the country, and then the burden of transporting the coffin or bodies is again given to our own government. That is my question. Thank you. Thank you. Honorable Roberts. Also, my concern, Madam Chair, is on some Ugandan associations. Some are facilitated by our government. They are given money, but they continue to be negative. And they paint a very bad image on our country. Are we trying, or is the ministry putting any efforts to sensitize them, or maybe encourage them to come and visit Uganda and see that the way they left it is not how it's not it is that Uganda is not in the same way they left it, because most of them have been in the diaspora for a very long time, and some were born from there. Thank you very much. Thank you. Honorable. Up, I think yesterday but one, what is going on in some of our systems. Question obviously is. Kakati, nsoka okunnyonnyola ku mubaka asooseewo. Ye konsaani ye badde nti twagala okumanya kubanga ebbanga lyonna tuze tuwulira issues eyalumbuye abroadcastingira wabweru. Kakati nga baagala gavumenti ebabuulire eno ensonga yalumbuye bagikoledde ki? Okugenda maaso n'okuttattana sovereignty y'eggwanga Uganda. Taki webanga tesobola tuwa Fred Lumbuye, lwaki tusigala nga tukolagana nayo mu nsonga za diplomacy? Era nga bagubuuza, era nga abuuza gavumenti, twebuuza omusajja ajjawa first hand information eno nga ne ba high ranking officers tebannaba kubanga bagitegeera. Omukyala azzeeko n'abuuza, omukungu azzeeko abuuzizza, ye agamba nti lwaki tewabeerawo ensonga yonna yonna esobola okutunda eggwanga Uganda, nti bye bajyogerako mu diaspora ne bisobola okuba nga bisangulwawo, ekifaananyi kye batulabiramu ne kisobola okuba nga kijjibwawo, Uganda ne batandika ogirabira mu kifaananyi ekirala. Kubanga agamba abali mu diaspora boogeredde eggwanga Uganda, abamu abasinga bazaalibwa eyo batya n'okujja mu Uganda kuba bamanyi Uganda eyina ekifaananyi ekibi. Ndowooza kino tekiri ku kyakwonoona nakuttatana kitiibwa kya ggwanga Uganda, wabula ensonga zibandibadde zidiscussingibwa wano z'ensonga z'okutereeza biki ebikyamu ebigenda mu maaso n'okukolebwa ebireetera bannayuganda abali mu diaspora okulitisayizinga ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Mmwe bennyini abali mu buyinza mwe musiiga eggwanga ekifaananyi ekibi, so muyina kwetereezanga mmwe, temuyina kunenyeza bano ba criticism ba political analytics abagenda maaso n'okucriticizinga government. Ebabaawo nga bacriticisize ekikyamu kitereeze. Ye ensonga nsuubira ze discussion ezandibadde zitaking up place mu nsonga zino. So olaba nga ate muvudde ku mulamwa mudiscussinga ku nsonga ndala nnyo, ate awo muba mwongera kwokya bwokya. Mwandibadde mmwe kati nganze abakungu abatudde ku board eno kinabadde mbasuubiramu kwe kutuula okusayira wamu amagezi mugambe, naye kale tutegedde nti already kati afuna first hand information weeri. Naye lwaki bino bigenda mu maaso n'okubeerawo? First information gyafuna nnungi eri bannayuganda oba mbi? Webanga ebalaatinge balabulabulabuzi
mu mwandiyagadde bye bikola byagenda mu maaso n'okubalabulako bituuke ku bannayuganda kye mubaagaliza kitegeeza mu emitwe emikulu egigenda mu maaso n'okudisikasinga ku nsonga zino ez'okujeeza bannayuganda era mulumiddwa nnyo okubanga bino tebituukirira mwagala bituukirire ku bannayuganda. Lwaki mukonsidalinga obulamu bwammwe okuba obw'omuwendo ennyo okusinga obwa bannayuganda? Ekyo nakyo kibuuzo njagala mugende maaso n'okyebuuza. Kubanga ndaba discussion ediscussinga epointinga kulumbuye ku information gyafuna ate mukimanyi ntuufu. Kati lwaki temusooka ne musolovinga nti lwaki information eno gyafuna bano abagenda maaso n'ogidiscussinga ye kigendererwa kibeera kyo ku discussingira bannayuganda bo si bantu. So nga temunagenda kusolovinga nsonga za Fred Lumbuye musooke musolovinge ensonga zammwe ezibaleetera okubeera nga babalinkingamu information bagibajjamu gitwala ekitegeeza tebali bulungi abo abagaba information bagenda mu maaso n'okujeezebwa. Nagambye oli ku Yogi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza katweyongereyo wuliriza. How does somebody in the diaspora know what is happening in State House, in internal affairs, in foreign affairs? There is, of course, a loophole somewhere which needs to be sealed. There is a leakage. And it's very dangerous for any country's national security. If kati onagamba omuntu ali mu diaspora ayinza atya okulinkinga n'afuna information eri mu State House eri mu department za government kitegeeza aliwo leakage somewhere yeetaaga okuzibikira. Leakage yeeriwa temwena leakage gye mugenda kuzibikira kubanga buli gwe mukozesa mukozese tebali independent. Bannayuganda mwabajjako eddembe lyabwe mubafugisa bumbula. Buli muntu asemberedde government atya, buli muntu asemberedde abakulu mu government ali mu kutya nti singa takola kye mwagala muli baakumutta era mugenda maaso n'obakozesa ebintu bibataagala. Kati ensonga lwaki information egenda elinkinga nti ebisamu bye mugenda obakozesa bajja bibakolera naye nga bilinkinge ebimu wabeewo ababibatasaako kubanga ebimu babiraba nga bikyamu baabwe naye nga tebalina kyakukola. So kyekintu kye mwandibadde muteekako nnyo essira consideration okubanga musobola okusolovinga ensonga ng'eyo. Tugende maaso. intelligence leaks, if intelligence becomes rumor mongering, dangerous rumor mongering, that's very dangerous. And some of these people are not outside there because they wanted to be there. They are bitter. So part of our mobilization and sensitization is to instill a sense of patriotism in these people. And some of them have started learning because what happened in South Africa taught them a lot. All these people have been saying nasty things in South Africa, found themselves at the airport. And they were panicking. They thought they were going to be taken to prison. And we just told them, no, you are home. That's why we have been telling you, east or west, you will end up here. Dead or alive, you will end up here. So, go to Jankwanzi, see what is there. And chair, by the time they left Jankwanzi, they were very happy. When they came, they were all traumatized. They didn't know what was going to happen next. So, this is why we need constant mobilization. We need constant sensitization. And these people are not bad. They are pushed by circumstances. Now, Chair, the most important thing for us to ask ourselves is this. Do we understand or have we identified, understood, and analyzed the push factors from here? Kati ono agezaako okugamba nti abantu bano gavumenti yanibadde balowoozaako olw'ensonga nti balina ensonga ezibasindiikiriza era y'ensonga lwaki olaba ebyali South Africa byabatiisa nnyo abali mu South Africa abagenda maaso n'okukritisizinga gavumenti nga balowooza nti bonna bagenda kukwatibwa baggalibwe mbu ne babagamba tebatya bali waka naye yo si y'ensonga buno nno bulinga bubaka obuyinza okuwooyawooya okubajja ku mulamwa gavumenti eyita mu nsonga nnyingi nnyo bagezi nnyo okusilensinga ali ku ludda olw'opposition kwabo abanyigirizibwa musooke musolovinga ensonga za wano bannayuganda bali abali mu diaspora mubanoonyaako ki ng'ate ensonga zibagenda mu maaso n'okulinkinga ziva wano bannayuganda baliwo ne bagenda mu maaso n'okujeezebwa bo tebabagambyeko nti bali bubi
newankubadde tebasobola kudda mu Uganda ne balaba baganda baabwe bali mu Uganda ekibatuusibwako kibagenda mu maaso n'okkubira enduulu kati kimwandibadde mufokasingako ennyo versus the pull factors where these people go. That's what we need to deal with. Because if we don't understand why our people are living and what is attracting them there, we are going to continue with these problems. It's about the diaspora. I'm sure that the ministry has got a mandate of promoting our interests all over the globe. But the challenge that we are having, the Ugandans outside there, some of them have got a negative mind about their own country. Remember saying that we're promoting the national interests and we're doing a lot of lobbying in terms of investment, but these investors go and ask the people in the diaspora and they come out with negative information about our government, about our country, and in the end the investors are scared away and it tarnishes our development agendas. Now I want to know from you, do you have some focal persons in those countries, more so from people in the diaspora, who can really support you in having a mindset change, people living in the diaspora? Number two, many times and the countries who have got involved in wars, many of our people get stuck in those countries. I have a suggestion, if possible. Can MOFA work with financial institutions as you repatriate these people back to their accounts? Some come back totally broke and have nothing. Can we engage them earlier before to open accounts like fixed or invest in something so that by the time they are brought back, if anything happens, they have where to start? That's why some of them have turned into propagandists. Thank you so much. Thank you, Honorable. Yes, ensonga nno wezi tuwezibadde asembeyo agamba nti gavumenti erina enteekateeka n'ezimu ku ngeri gy'eyinza okulinkingamu ku bantu abo kubanga Uganda efiiriddwa ku bantu bana bagenda maaso n'okulinkinga information. Bo bagamba mbu batanyishinga ekitiibwa ky'eggwanga Uganda. Mune ba investors abalina okujja ku investinga bamusiga nsimbi mu ggwanga Uganda batya kubanga basooka ne ba inquiringa ku bannayuganda bali mu diaspora ne babuuza Uganda kiri kitya. Kati oyinza kubuuza munnayuganda ba investors abasinga wano ekibaddusayo musolo olwa ne bannayuganda business balemerwa musolo guyitiridde. Kati bwe bababuulira amazima musolovinga ekintu ekyo kubanga mazima ge baba baagala. Muyina solovinga mbeera nabo bennyini okusobola okukomawo wano mu ggwanga Uganda kubanga embeera ejyatuuka ekisanga beetaaga okukomawo mu ggwanga lyabwe. Mubatiisa kubatta kubajjako mitwe kati banaakomawo batya? Bagenda kukomekereza batya? Bagenda kwogera batya ku ggwanga lyabwe nti nno ddungi era lya mirembe nga nabo bennyini bali mu diaspora gavumenti yaabwe basuubiza bajjako mitwe besecutinga ebataddeko gwa treason. Omwana asigala mwana ewaka nawaabula atya akomawo ewaka ne bamwaniriza. Kati gavumenti efeeyo nnyo okuwooyawooya ebuuza abantu bano kiki ekibalya, ensonga ki ekibaleetera okuba nga bakawunga ennumba. Ekyo gavumenti nno eyina eddimu eddene ery'okukola okusobola okulaba nga kwegamba erongoosa integrity ne sovereignty y'eggwanga Uganda eri mu diaspora. Otherwise ebintu birungi si birungi. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinza obbanga otuwuliriza mbagaliza olunaku olulungi. Kambaagalize olunaku olulungi musibe mulungi mweraba.